Ni video ya Fiki Gaza mujirabye agambye Uganda Police ajuwadde sawa 24. Omuyimbi Fiki Gaza avuddeyo ku nsonga z'omuyimbi munanga ate Alien Skin abadde alina byakakasha esaidi eno by the way mpuliddemuko n'ekya Uganda Police awo byengenda okubeera nga nkutuusaako ko maaso awo Palaso avuddeyo munnange n'alaga saidi gyali actually ye agambye nti nno agenda munnanga ate kuwagira ekibiina ekya NUP esaidi eno ekyomukulu munanga ate Bobi Wine bikyagenda mu maaso okwogeza abamu obwama ku mikutu egy'enjawulo byengenda okubeera nga nkutuusako ku maaso awo ne Dr. Jose Chameleone waliwo munanga awo Makati ku bya Alien Skin awo Makati ngenda kubeera nga mbikubuulyako ko mu maaso awo gwe kasitobera nga osubscribinze kiba kikulu nnyo kosaate n'okulayikinga video muganda wange bampita nati sinzira kujja minati yugi mu byonna nno kansoke munanga ate nkutegeeze n'ensonga z'omuyimbi munanga ate Alien Skin actually bikyagenda mu maaso munanga ate okutambula n'okwogeza abamu obwama wabula nga wenkoledde video eno yennyini gy'oli mu kulaba actually amawulire agabadde gakyava wali ku Fangoni tebannalaba muyimbi Alien Skin gy'ali. Fiki Gaza avuddeyo munnange mu ngeri bweti jjukira nti nno nakusuubiza ne nkugamba nti nno ki ekigenda mu maaso ku muyimbi wo munnange Alien Skin bwe nti nno wenguyidde katambi kano akabadde kafuuse ettabbu ku mukutu ogwa TikTok. Abaana ba Fangoni video ya Fiki Gaza mujirabye agambye Uganda Police ajuwadde sawa 24 ngeyogedde Alien Skin gyali we batakikola mu sawa 24 agenda kukunga buli ghetto youth yenna buli mwana wa Fangoni soja yenna ye lwaki mbibagamba soko ulirize video. Uganda government mutulaba wano tusobola oseka tusobola okunyiiga tubawaddeyo just sawa mutatugamba mubije mutadde kuba muyaye yabuze mulowooza byakusaaga muyaye yabuze talabika rediyo ze teziriiko so mmanye nti tusobola oseka ndowooza muwulidde buli Fangoni soja yonna gy'oli Fiki Gaza awadde poliisi essaawa 24 nga boogedde Alien Skin gyaliwo kibassa ekyo agenda kuŋŋaanya abaana bonna bagenda kwekalakaasa. Ndowooza mwewuliriddeko Fiki Gaza agambye poliisi abawadde essaawa 24 we mutaleeta Alien Skin weba we mutogera gyali agenda kukunga abantu ate wanaabakunga mugenda biraba bigenda babiralamu. Fiki Gaza ne kamutanda n'akunga ba ghetto youth babanja Alien Skin amakubo bagenda kugaggala gonna. Kandooza Uganda Police mwewuliriddeko mutubulire Alien Skin aliriddawa ku saidi yemu nga wenkunyonyodde nti nno kubigenda mu maaso Makati awo n'omuyimbi munanga ate Alien Skin waliwo wali akatambi akabadde katambula era nga boogezako okulaba mwana ensonga za Alien Skin ez'okutta omwana muzijjemu abantu abalala kitegeera nakazuuka nzukidde ku kitiibwa naye nga mu video nana bwengwamu obwekisiisu nolenga n'abantu abakulu abategeera abareasoninga basoma nosoma oli mu kusiwalira ku bantu video yalabika nga balaga omwana ali wansi bannakyala bali awo omwana akyali mulamu ng'omwana ali mukuta wali wansi ku ttaka abasikazi boogera awo amanya nga bonna nabaka Alien Skin yasse omwana simanya yakubye omwana jamuyamba ng'omwana tannafa naye muli mu kusiwalira ku bantu muwoza Chameleone simanya biki gwe mumalirize ensonga zammwe toba Chameleone yabasindika mu kuba omwana muve mu bintu by'okusiwalira abantu mutereze ensonga zammwe temuli private abantu temubuzaabuza abantu okitegeera nga mukyusakyusa ebiboozi mumalirize ensonga zammwe kisazo Alien yekwese muza simanya Alien Skin simye teriko baga omuyimbi abulanga kaswaki ntino yabuze bino mwamanyi kwatidde busungu n'okunaaba maaso madesi n'abakunaaba maaso naye nga mwe mubeere mutemumanyira abantu ekitegeera muve kumanya g'abantu gakyafuwaza ebyekisiru ani aluma ku Alien
byebyo nno munnange ate ebikyagenda mu maaso ku muyimbi munnange ate Alien Skin. Nja kubanga kuwa update yonna enaafaayo. Ku sayidi y'emu nga nkwongeddeyokko, Pallaso avuddeyo leero mu butongole agambye nti nno ye awagira munnange ate Bobi Wine oba ekibiina kye ekya NUP. Ebintu bino bikyagenda mu maaso munnange ate okwogeza abamu obwama naddala ab'ekibiina ekya NUP. Pallaso ayawukanye ku baganda be bonna ye avuddeyo n'awandiika lwatu nti wa NUP Uganda yeetaaga change. Ebintu tajja biraba kifuula nenge nga bana be babiraba ku myaka emikulu nga bakyakuba luseke. Nedda, Pallaso agambye wa NUP. Pallaso okola ddi ekivulu kati? Okola ddi ekivulu Pallaso Uncle P? Soko tubuulire. Big up. Abayimbi bonna bagenda, buli muyimbi alinamu ku magezi ogenda mulabira wano. FIFA America wuuyo yaze, wuuyo Pallaso simanyi na kumanya. Pallaso. Respect. Bannange ekiri ku media. Naye nno wali mu katambi akabadde kafuuse ettabbu nga boogezako okulaba byebyo nno munnange ate bikyagenda mu maaso esayidi eyo. Actually ndowooza buli muntu munnange alina munnange eddembe lye okuwagira munnange oyo omuntu gw'ayagala, kuba ndaba wali muganda we Dr. Jose Chameleone ye awagira munnange ate NRM. Awagira munnange ate President Yoweri Kaguta Museveni esayidi eyo. Byebyo nno munnange ate bikyagenda mu maaso esayidi eyo. Nja kubanga nkuwa update yonna enaafaayo munnange ate ku muyimbi wo munnange ate Pallaso. Bwe nti nno bwe nkoze kakasa nti nno video ogimpeera like, kosaatu n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba.